Inside Story Uganda, real source of political updates. Kuba ninawe mpise ng'ebikomera abantu bigudde, ebitooke bigenze, mayumba gagudde. Tusaba Mungu banaye buli afunye obuzibu aberenga amusaasira. Ate na bonna mzee Tamale sifa kyogere bane tuberenga tukuuma obutonde bw'ensi. Tuleme kubanga tuzimba mu ntobazi, tuleme kubanga tukola ebintu kubimu maramu kubanga buli tukola ebintu ebintu amazzi gigangenze okuba ndi gatambulira gaba tekyasobola kugendayo gajja kusa abantu baffe. Program the Sharp Talk omukavu akomyewo mu nkuba mpya era abadde bagamba nti badde bankubira mu simu nga bambuuza muzeeyi walindi naye mu nyumba yatuuse dda. Mirundi's political wave is unstoppable. So kanziremu ako muzeeyi. Mirundi's political wave is unstoppable. Kanyumidde. Let me tell you, we had a meeting over the weekend with my family members. Family affair abantu bagezi. We have lawyers, we have doctors, we have accountants, have successful businessmen. Tuli basajja b'amaanyi mu ggwanga. Olaba nono giwakali abatabanja yasoma psychology. Tulina ba psychologist. Kati waffe bwe tutuola tubala. Family yaffe yatudde nituliviewing ebyo bibogera ebyo. One, bangambye okwebaza nnyo President Museveni. Olaba bakulwanyisa okutuuka awo. Singa yali takuwadde protection baali kusse. Kituufu. Ne bangamba okwebaza afande muhoozi. MK. Ne bangamba okwebaza ennyo muto wange oba mukulu wange. Mbuga naye mbuga nze musinze emyaka 65. Yasasudde ssente. Kuba the issue was tubasabe ssente balimo zisasula program erimu okudda. Tumuwe era nabalabye eggulu. As long as my machines are perfect, eggulu nabakutte. Omuvubuka ne muweereza oyo Waitro namuweereza message. Namukwata ku Sunday. Ng'ali ne disciples. Why are you hiding? Disciples of who? Mbuga yasasudde naye waliwo program zesigenda kuddako. Enkyokole jogeri tubajogesa abantu. Eyabbala mutejja kuddako. Eyappalo tejja kuddako. Mpozi nga Mirundi yakomyewo n'andagira. Atasobola okudda takyasobola. Ekitegeeza ezo nazijjeeko. You see, bano abasajja obujinga bwabwe buli bwe buti. I sympathize with them because I'm a realist. When they sacked me from State House, balowooza nti I'm one of the Ugandans. Bojoga n'okanyuka kasasiro n'okumyawo. Ti amwe ekidoli n'okinyamu ku makya n'okinyamu oluggulo n'okumyawo n'okinyamu. I come from a family of proud people, very arrogant people, very highly intelligent. Self-made. I'm self-made. Kakati bwe kibatamanya, they've never been defeated. Their first strategy to chairman wa, I was fought by a fellowship of 100 people. A person, there are two people who are not members of the fellowship. Muhoozi and Museveni. The rest are members of the fellowship. All the prominent people in Uganda, members of the fellowship. I was fought by the fellowship. But what 5 billion? Narishas into me. Nagano, Nibangoba, Banchi Mani, or Lukumani Masiba. After taking, how much money have they lost? Back for me just sent in Yiji. To the extent they are beggars. Nobody want to say. They used to call me a beggar, they are beggars like me. That's one. They underestimated my resolve to fight. Nemba tunuli. Never go back Abushenga. Never go back Kuluria. Never Jayon Muvuka never mutwala mu new vision. As if you appoint in Nabusai, no more money. What benefits do I get? Is Nabusai my wife? No. Kubanga I fail nze mbabaza. Highly intelligent. Agazi, this is the last result. I was watching their meeting. They said
let us allow this man kubanga abikola hiding is in hiding. We shall take him to court that has defied UCC. Let me tell you, I've assembled a team of 50 people to demolish UCC. Where does it have powers to go to a person? Okay. Nagamba omwana wa Nadduli tebamukutte eggulu. Jakana bamukutte. Lwate kuki? Njakana. Baali bali security TMO yange. Nibe bambuuza. Does TMO belong to you? Nembaga nti it does not belong to you. Baagigula. Okay. Negamba nti omwana oyo mutani singa Museveni amuyita n'atamusiba n'amulagira omuvuma bamunyumba ye. Bamunyumba ya Museveni. Waliwo yes. Anti temubamanyi bwe bakola. Bwe bamala okuba bakola Museveni. Oyo omwana Nadduli. Museveni yamuwa obwa minisita. True. Baali bamanyi nti Nadduli talina buyigirize. Nadduli was helped by Kadaga. There was a strong bond between Nadduli and Kadaga. Bwe bakuba Kadaga, Nadduli yalina okubwa. Ne bamujja kwekeza ekiti. Nabagamba nti nze nina likodi gundi. Ate balina we bazitwala. Nga bagenda Museeke okuba Kadaga, baatuula mu meeting Munyonyo essaawa 4. Ne baga nti bw'okuba Kadaga biliyoni 10. Buli omu. Kakati eyo omwana mu busiru bwe takimanyi namutumira omuntu. Nadduli yes. Nadduli maama we wankima. Yangamba gwe kojja sikuwanyisa lusuusuuto. How did Nadduli yakolanga resistance ku Kadaga n'ekigongo. Nga beba allies ba Kadaga. Okay. Kaana kano kajja ne katukolera ne kakola ki. Nadduli ne bamukuba. Bafune ekifo ne baleeta Kiwanda. Nabagamba nti Kiwanda personal assistant wa Kiwanda yali mwana wange. I disagreed with Kiwanda. Ninga takola n'omwana we. Nze nina abaana nga 20 abali waliwo ne gwenkubidde essimu ku makya nga ndi mu kiriniki ekigere. Waliwo mukwano gwange yampeereza engatto nagiweerezaamu stocks. How technology has gone. Nenteekamu stocks endala engatto nezimba. Kikigere kino ekinnuma. Olwayambadde mu stocks endala. Endala engatto yanesibiddeko tuwasaze ensale. Technology ngaga. Kati technology atuse ku ngatto yaayo yokka nga yeyingira. Stocks yokka yeyina okubeera ko. Nabalabye nga gondi ono mukyala Musenero abulya bwe muyingidde mu seti right. Abanigeria bakwata biliyoni za dola 10 oyiro eka mu seti right. NASA ne kuba mu bbanga ne kibulirayo. Ne bagamuleeta endala. Tekisobola nti when you get oil money you embark on high tower projects and you end up look what the Central African countries had oil but oil evaporated. You embark on high. What do we need? Does Uganda need a satellite? For what? Okay, turn. Do you have the money to maintain the satellite when you don't have money to pay for teachers? Tujeetaga kukola ki? Kyakati. Zibadde abasajja mbamanyi. But we have reached the conclusion. Tugenda kutuuka kati option zonna zibaweddeko. They cannot assassinate me. Museveni does not believe in political assassinations. Yeah. Kyekituyambye mu ggwanga muno. Anybody who assassinates a person is arrested. Muhoozi nina longo time naye. Omanyi nti Muhoozi ogerangako naye. I have never talked to Muhoozi one. The only thing he has done to me is to wave at me. Ne sister wa president kubayita Mariam bakkiriza nakolera Museveni. They appreciate. Obula bwe namukubira essimu nti bagenda kunziza esindika amagye. Talk to the president and they deploy. I have soldiers around here. Yeah. Where do you find your government? Nga abasirikale mbayina heavily armored. Yes. Kakati Before Tamale. Before you go further. Kati kimale ekyo. Okay. Nabagambe mu family yaffe nga tukonkludinga. Nembagamba we are reaching the final conclusion. Bano options zibaweddeko. Okay. Why? To come and sign. Signing means body searching me.
Why don't I sign when I'm going to make a program, when I know I'm not going to commit offenses? The only problem was, Bambuga bagana okusasula. Why do you host a person again to call it ebizibu ebirala? When you see people signing a person, bw'otaddeko ate bajja kubaba butte gye bujja kubanga omanyi n'ebifaananyi byabwe mbuyina. Waliwo musimanyi bono bugondi simanyi disciples bajja batta anange nja batta yabayingiza kabuli nze bonduyo kwa kuyingiza kabuli kubanga nzikiriza mu religion eri ettirawo disciples of embwobubwa disciples kakati baatidde tebayinza kuzijjawo. When they go ahead and ban me, I have a 50 lawyers that will deflate. I say na government go monitoring. Why don't you go to court? Therefore, I told my family members. Yep. Now that you recognize the president are too young. Now that you recognize that Muhozi are too young, I have a future with Muhozi. Why? Okay. Embaga ya Muhozi bali bagirwanyisa nze naginunula asiki Kuteesa. Kuteesa is fighting for me bampe sente. Kuteesa embaga ya Muhozi yali tegenda kubeerayo nga bawini byenyima baga leta sensa Kuteesa tulabe embarrassment sensa the minister omwana wa I used to sit with the Kuteesa Uncle Sam. The only difference we had motoka zange za Kamunyi. Yep. Yenyamba okufuna sente. Twali babiri adapted sons of Kuteesa. Nze ne byalukanga Moses. Kuteesa yampa sente. Okay. Ni investinga mu taxi. Ate aleeta basi. Kyekibawula ekyo. Kyekyatwawulira nagende wa Kuteesa ewaka nanga mutabani ne mugaa nti tojja kunziza mu kyalo mpe miliyoni zange 7 ngende nkole taxi park luddala ewaffe nitwabuka nanga twali ne byalugaba ne bampa sente obukadde 5 nenkwatako 5 nabuwa byalugaba obula nembuzaayo. We only defer. Kuteesa, nobody has shaped my life like Kuteesa. Are you sure? Era nakati anwanira baga nti alwanira mutabani we. Okay. Kakati ekyokubiri kanje babuulize mmwe. One day, on a Friday day, a sheikh was preaching in a mosque in what we call kutuba. Everybody started moving away. Banne bafuluma nasigazamu omusajja omu namugana naye gwe abantu bafulumya omuzikiti naye gwe nga tofulumya kiki enjogedde ekikukutteko namugana oyogedde bya busiru byereere naye ensobi gye wakoze wayimiridde ku musaalo gwange mpa omusaalo ngende. These people abanwanyisa bampa omusaalo ngende mumpa omusaalo nange siyinza kukkiriza nti nzireyo waffe nga bwe najja wasi kuba nze sagala mu abasajja bano nze mbasaasira I sympathize with them. Tebalabangako buli lwe bajja ogwo omuntu mu gavumenti ya Museveni bamuwa omulimu obulala nakola baani not me. Nze gavumenti ya Museveni sirigiddamu. Why? I worked for 14 years in the State House. What I have, the bruise of humiliation. 10 years suffocating me. I will never accept a government job. What I want is money. Okay. Mumpe sente era nawulidde omusajja ng'akubira Uncle Sam yabadde alina gwatudde naye waliwo ali mu nja kukuba obulango bakube bakutte nekitamu bamutte mukwata yeeganye namukubidde esimu nemugamba nakukutte kabira kirabu ku Sande. Yesterday nakutte ebugoloobe ngenda kuba butambi obwo bakwasa omutwe anti tebuliyo anti si bubwo si bubwo ate okayanirako bwaki. Therefore we have now reached the level of reconciliation. They started by maligning me, which has failed. They believed that they could suffocate me into submission. I cannot risk my future. Mbawutambi, mbwegane nga mbwegane. Obasiba mwate mubwagazaji. You have your ICC court. Even if you deny a pregnancy, it continues growing. Yeah, it's true. I'm not your problem. Your problem was a dogolikola. Oyinza otya okudya omwana wa bukulu nabba
olusaniya lw'omuceere bukulu afumba omuceere sente ze muyina obungi bwonna. Why did you commit this offense? Ebaleetedde obuzibu to think that I can save you. I cannot save you. No, I have a future. Kakati, that's where we are. Okay. What I want is money. And go home. Seeka mwagaza musaalo gwange. Ogende. Sibayinaako buzibu bwonna bamulwana bwa president bamulwana ki. Ekyokubiri, by the time nze maze okufuna achievements zange zonna, we call it situation evaluation. Savimbi yagana okukkiriza nti afunye. What happened? Yafanga mbwa. Savimbi. There is a time when he should accept, because tukugamba political science, when two rivaling groups are rivaling over what they each calls a right, the war cannot end. Yep. Don't expect the way in between Ukraine and Russia to end. Why? Russia cannot allow a NATO base near its border. True. Ukraine cannot be allowed the Russians to capture it. Kituufu. Otalo terugenda terusobola kuggwa. Kanano otalo olwaffe terugenda kuggwa lwaki. Nange nnwanira future yange nabo balwanira future. Programu zange zibakubya iwozi nibusoka ye ku Sunday babagaye mwongere wabaliyeko. Ekyakomewo. The Mirundi wave cannot be stopped. I cannot risk public trust mu percent. Museveni yabawa sente muzimbe ne muziria nja kujomba fukami. I come from a family of rich people. Chitafu yatulekera ikeze teka lusamvu mu nkaga. Mayira indi taito yeriranye kalisizo town. Nebo egitunda ngagawala. Tata wafu yatulekera ettaka yika lusamvu mu nkaga. Ettaka eryange ekyapa kyeyandekera kyekiranye kalisizo town. Twali tusalagana nekiddukanya. Sembuye nekiddukanya. Ffe tulina ettaka mu kalisizo. Mu kibuga ettaka eryange kitange lyeyandekera ndi bwe nditunda nengende wamayenja nenditunda ngaggawala. But I'm reserving this for my children. Okay. Kubanga nze kati nakendyawo kakati kangobooli. They have to go back to the president and tell him nabagamba mwetondere Museveni muve ku muhoozi okumukuba kati muhoozi sebakyamukuba twitise zikyaliwo. Muhoozi gwe baali bagamba nti awagidde ba Tigray rebels yabadde Ethiopia nayogera n'abe Ethiopia. Muhoozi omusiru anywa omwenge atamiira eyali ayagala okukwata gundi kana kawala kasebi nze namuyamba naye nga tetumanyiganye. Why? I want nze sijja kudduka mubaagala oba president bonna nalondamu Muhoozi who to succeed Museveni, because you must be mindful of your future plans. My future plans ziri mu Muhoozi naye tetumanyiganye. Kakati ekyo kimu muleme kubatiisa. Bwe baddayo oyo omuvubuka ali mu UCC namukutte nakamukwata neggulu yabadde bugolobi namuweereza message ayina oti bugolobi kubanga ebyuma byange bibakwata. Omusajja yabagambye don't involve me simanyi ba disciple bajja bababutte bababutte muli ya sente. Kakati nze sina kyenfaayo no nebaza mbuga ne TV endala zonna bambi zaavaayo anti UCC kuzijja balaisa mujja kusasula. UCC do you have powers okutwala gondi y'omuntu bona bajja bwenya mbwagalako bifaananyi byabo babuttire wano okulwanyisa nze of a reason. Kakati that's one. Nti nze I fought for 10 years. My family has suffered, but I cannot surrender my future interest. I thrive on political trust, public trust, credibility and intelligence. Sibikuwa nebobo ogula sente mmeka. Kakati on addition to this bawonye bo bafunye tebasobola kwogera nange mwebe banyigiriza naye ekyuma kikyabakwata. I will surrender these recordings to a future government. Baba yole olabe obunedalekako bwe babukwata. This is future. You are fighting for future. I'm fighting for future. Mumpe omusaalo gwange ngende. Give me money. Nawulira omusajja ng'akubira Uncle Sam. Mumugambe bamuwe sente. Yes, gwe lwaki watwala sente zange. Museveni has solved this matter.
Rich Mirundi is a nuclear bomb. Ngenda kubeera mumwe under the army pit. Am I going to be a German army in NATO? I don't want a government. I have no appetite for a government job. Having been in State House for 14 years, the way he was treated, the way he was humiliated, I will never allow. Museveni mwagala nnyo. Tayinza kumpa mulimu nengukola. Kale, mzeita. Yes. Kati oyagala tugendewo. Baja tugende. Ere kubye Kenya. Tutandikire Kenya. Kire Kenya.